Musibye mutya baganda bange mwenna abaami n'abakyala mbalamusizza nnyo naddala ow'ekitiibwa president wange Kyagulanyi Robert Ssentamu Ssebo nkwagala nnyo ne administration yo n'abaana mwenna ba foot soldier naddala ba media soldier abawangaalira wano. Omanyi ono omwana Alien Skin nali namwesonyiwa okuva lwe namukolera Abitex wajja mu inbox nonegayirira tumukolere publicity nga ajja wali ku Freedom City nemba mulaba waliwo abamwesibyeko nga waliwo akakyala akali wane e Bungereza kana akambuti kemuyita simanya emiri bikoze bitya kakati Alien Skin yabadde atandika omanya anoonya stunt. Alien Skin yayagala okunoonya publicity naye njagala mugamba publicity tanajja gifuna naye tajja kunoonya stunt at the end of the day afiire mu movie ye. Baana mmwe ekizibu kye mulina mutandise okulaba Museveni ono ffenna bagamba ffe Museveni yakotogera future yaffe naye bwe tumaze kubanga mmwe muliko wansi waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu avuddeyo ayagadde okutuzibula amaaso bannange Uganda ebadde egenda wala naye baana mmwe muganya okuvaayo mbalaba ku media kuno muvaayo ne mwogeraaya gwe simanya emiri bikoze bitya mukazi wattu always olina ekigundi kyoyambala nakyo wajja e Bungereza nga refugee mb'oliawo kati opromisinga gundi opromisi simanya okolera simanya government buli kigudde ku Bobi Wine n'oleekaana onoonya ziraikisi emirimizi lindako nakulabako mwanyina Zeraiten gundi wajja banongo wana Uganda Airlines neera bazali kye yagikoze. So baana mmwe mugende mpola kakati Alien Skin mu movie ye gy'abadde alimu nagenza okumulaba Mondo. Omanyi Mondo bw'ayingira mu kintu Mondo ate yale Mondo ye musumba ayina amagezi. Lwaki mbagambye Mondo ye musumba ayina amagezi because ye Mondo amanye ekigenda mu maaso. Mondo namulengedde bwe nabadde ngenda okwawukanira naye kwe kuyingiza president w'eggwanga mu bintu bino eby'ekigwagwagwagwa. Era kyova olabanga kati ozze n'obicyanga president wange n'omugjamu good enough. Ne Alien Skin ojja kufuuyira mu movizo ng'ate tolina ky'ofunye. Alien Skin ojja kubeera nga ba chameleon. Alien Skin ojja kubeera nga ba Kenzo. Museveni ayina ekikolwa buli amuwagira yenna njagala okubuuza abamuwagidde bonna nga bali ku media abamuwagidde bonna nga ba businessmen abamuwagidde bonna nga basirikale mwenna bakozesa ebikyamu mwenna kati ababbye ssente z'abanna Uganda wallahi billahi tallahi mugenda ku ending up kati ekisinza okunsanyusa nti Alien Skin ojja outside Uganda bulinako osiiba otugamba nti Uganda nnungi. Olaba sente Museveni zawadde ba member of parliament ezo sente ziba zimbira amalwaliro nga 6 agali ku first level. Ezo sente zakedde ku macha Museveni naawo abakulembeze aba member of parliament yabo. Naye lwaki Museveni agaba sente zino? Because ye wano takola ki. He is not from a money environment. Sente Museveni doesn't know the value of money. Tazimanyi. Kati nsanyuse nnyo okuwulira nti Alien Skin ojja outside Uganda. Singa onaddamu akategeera ne weebuuza omuntu buli nnaku gwe nkola ki bwe ntembeeta atasobola na kunzijanjaba mu ggwanga lyendimu. Naye kakakutande Alien Skin obeere ng'ojja America oba ojja Bungereza. Ku nsi zino ze tulinako connection nazo
Alien Skin kakutande ngojja kunsize tulinako connection nazo. Bwe tunaamanya wonna woli. Video yo tujirina ng'okuba abantu muwa video yo tujirina ng'okuba abantu mu lubiri. Video yo tujirina ng'okuba abantu mu ddwaliro ensambya. Alien Skin kakutande. Nze nkulayirira amanya agange bampisa kojja omugezi. Nze ndi musajja nejjera kasimba. Abasinga mu nesibako manya abasinga mu nesibako mulowooza muteri basajja baganda balungi. Buli we munda bakombwero yo munyarwanda let me byo munyarwanda. Ne Alien Skin nkulayiridde mama wanga yebasema gombe. Kakutande nti ojja Bungereza. Alien Skin kakutande nti ojja mu America. Alien Skin kakutande nti oyina ensi zojjamu ensi video zo tuzirina tugenda kukukwatirawa. Omanyi mugenda ne mubeere eyo ne mutembeta mu 7 bwe mubeeraawo mu kamwako kagundi ka mu 7 yako ne mulowooza nti ne mutambula simanya mwenna mutambula ogundi kakutando. Kati kino kibalage mwenna abatembeta mu 7. Imagine omuntu atasobola na kubeera na ddwaliro we babajjanjabira. Buli alwala nti ayira kufuluma Uganda. Kati nze Alien Skin mpulire era bannange gwe wenna amanyi ku ntambula ya Alien Skin jangu mu inbox yange. Gwe wenna amanyi ku ntambula ya Alien Skin please jangu in my inbox. Ebisigadde mu bindekere.